ebya Edirisa Musuuza gakaaba gakomba anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence Bokyanga amugamba nga tawulira leero agenda kumulozaako. Twongera bajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe pulezidenti w'eggwanga lino ng'erondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yagamba abayimbi yabalabula yababuulira baagaana okuwulira kaakati kabagakaabe maama nze so nga teffe tugenda mu maaso bajjakaba nga teffe tugenda mu maaso naye nga baganda bange mikwano gyange mwenna abali okumpi newala twongera obategeeza n'obategeeza nti akaseera ke tulimu kakayisanyo okulaba nga tununula eggwanga lyaffe okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye twegattako tutereeze byonna ebyasoba. Tulina okukkiriza nti His Excellency Ekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'alwamu ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lwa bannayuganda akaseera kano ke tulimu ke katuufu ak'okulwana okulaba nga tutereeza byonna ebisobeddwa abakulu bano abalowooza nti lino eggwanga lyabwe abalowooza nti be balina se abalowooza nti be balina bokka ekyokuddamu. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tuli mu kulaba nga tugezaako okwenunula mu mbeera yonna. Byonna ebikolebwa bano bajja tuuka akaseera babijjuse ate era biyinza okubaviiramu okukalubiriza. Kakati Kenzo bulijjo gwe twegomba nti ate Kenzo yawasa nnyaamu, Kenzo yafuuka minisita, Kenzo baamuwa obukulu munnange ate ebizibu byeyongedde okumujjira. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti tutambulira ddala okulaba nga tutereeza eggwanga. Ono yabadde abbe mu kiibi babadde biragita bageza ne bakuba oluyimba olukankabaddire mu buyinza okuba temwakalabyeko kaako ne artist wagambye nti Kyagulanyi yabatunda nani? Gwe kennyini ng'omuntu weerabidde ekifo kyo ky'olimu oli Ssekamwa master of ceremony MC era weyita MC Cats. MC abeera Ssekamwa kwogera ku ekyo kye bamugambye okwogera kuba ekinabeera ku mukolo kyokka gwoyogerako nti yakutunda ono artist abeera content creator kati soko yawule ebingabo bino bibiri wakati wa MC ne musician ba ne artist kubanze bye sigenda kuvuma njagadde nkusomese ekigambo MC kitegeeza master of ceremony gwe mulimu gwo kyokka musician oba artist abeera content creator. Kati mukulu Cats nga gwe MC wali otutobudde ne weebuuza emirimu gy'emituufu gyeki? Bw'oba toli content creator kitegeeza nti olina okwezuula ekituufu kyo ky'oli kubanga oli MC oyogera bwogezi. Wabula Kyagulanyi bw'oyogerako content creator, he creates, where you criticize oba you analyze. That is your job. So yawula gwe MC ne musician ba ne artist muli bantu babiri banjawulo kati yakutundira luddawa kubanga Kyagulanyi taberangako MC nti yatunda kampuni yammwe ey'Abassekamwa no ate nawe toberangako artist nti mwalina joint stock company Kyagulanyi n'agitunda yakutundira luddawa ekyo kikya muganda wange bakusindika mu mazzi amaavu gotajja kusobola. Ekirala wagenze n'ogamba nti Kyagulanyi yabeera mu parliament alina kye yabayamba nga abantu bali mu music industry mukulu
ndowooza njala kutegeezaako na kino kitegeere. Music industry ya Uganda tetandikidde ku myaka gy'onootera okuweza 5. Music industry ya Uganda erina emyaka gigenda okuwera 10. Olya era Kyagulanyi yabeera mu parliament emyaka wagindaba 2. Naye njagala kujjukiza ekigambo kya corporate olwaliro mu Uganda naawe kennyini agamba nti olwanira music industry gwe kennyini bwe bakubuuza corporate osobola ginnyonnyola bulungi gitegeeza bantu. Kati ndi wano okutegeeza mukulu MC Cuts nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba president wange omulonde si ye musician oba artist asose mu parliament. Nga Kyagulanyi tanayingira mu parliament eyo njala kujjukiza waliyo ba artist ne ba musician baaliyokko. Naye lwaki bo mubali tembabuuzanga ekikwatagana ku corporate music industry. Era kanzoke kujjukiza music industry egenzo okuba nti ekwatibwa mu government nga emaze okuvaamu omuntu abasukkulumyemu entegeera najja ne yeesimba ku office ennene eyowa president ne bagamba wait a minute nene esobola okuvaayo abantu wane waavu obuzibu. Kati mugane njala kujjukiza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine tanayingira parliament. Mu parliament omwalimu Katolo Bwama yali musician, yali drama actor, yali song producer, yali ayimba, yali director. Katolo Bwama yaliko mu parliament nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tanagiyingira. Watwala time n'obuuza Katolo Bwama bakoledde ki? Omugenzi Paulo Katolo Bwama. Tugenze maaso. Waliyo omukyala Rachel Magolo wa Firigo Band yayimba Obangayina yaliko MP. Watwala obudde n'obuuza Rachel Magolo wa Firigo Band Obangayina nti why music industry wagikolerako kingo kyali MP. Nage sigenda kuvuma dokujerega wabula twagala basomesa mutegere nti bintu bino tubigoberera ate tubadde banga ddene nnyo. Nsoose ku Katolo Bwama yali director, music producer, music songwriter, buli kimu ng'akimanyi yabakolera ki music industry 0. Nenkugamba Rachel Magola owa Firigo Band yayimba Obangayina yali MP. Mwamubuuza ku ya corporate? No, ekyo temukibuuzangako. Tugenze ku Peter Smatimba. You are watching mwana naawe. Kanso kenkuzene wa Peter Smatimba olabe. Linda ko nkuzene wa Peter Smatimba. Mayinzi byange embeera nabyo wano. Okujjonga na delete nze wano. Twasabye mulanga ali mu kuzina mazina wano ali rodda Peter Smatimba. Aliwo Peter Smatimba. Samdalitinza kweli. Samdalitinza Peter Smatimba. Linda katono nnyo wano, linda katono nnyo wano. Mupego dakiike mwayibu bana abantu bakusomesa mulebeta tubasomese bategeere. Beta tubasomese bategeere ensonga zino nga bwe ziyimiridde. Honale bunyinzo okufuna naye nja mufuna Honorable Peter Smatimba nja mufuna akakulage wano. Okay, ebitendo kulwa kubaka video sikalina. Honorable Peter Smatimba yali muyimbi, yali MC, yali radio presenter, ati yali director. Yakola ki mu music industry Peter Smatimba. Yalina ne studio mukuwaso okubera ne studio mu Kampala bayitanga Dungeon Studios. Oba yali machingi. MC no mani kuoli kuno. MC no mani kuoli kuno. Peter Smatimba yalina studio bayitanga Dungeon Studios yali machingi. Bakwata nyimba sort of kakokolo. Ina nyimba nyingi nnyo zibakwata. Kakokolo Peter Smatimba yalina studio bagitanga Dungeon. Bantu bage music industry tujja banga ddene nga muloza tusaaga. Tubadde tusirise. Judith Babirye yali mu parliament yakola yoki. Liso moja eri tumwine yali mu parliament yakola yoki yali musician and artist yako yakola yoki tumwine tewedabyo. Tugenze ku Honorable Senyonga Muyanja Senyonga yaliko MP we Mukono yali MP nga tena musician atenga artist yakola ki ku music industry Muyanja Senyonga. Tugenze ku Sulaiman Chibakoze Madada
yali member parliament era nga ne munabya ne artist. Tugenze ku Nsereko Muhammad MP Kampala Central. Ne yali musician. Oba yebisime mental ko babisivu. Mental police sort of mental police. Ne mental police kale te wali mental police medicine Nsereko Muhammad mental police. Yakola watch. Mental police Nsereko Muhammad yakola watch ku corporate do kubanga ne artist. Bano kumenyeddeko bamenyere bulungi nnyo. Okitegera bulungi nnyo. Ndikubali abakadde abaddeyo nga Nuupu tennajja. Njagala kubeera loud andikirya. Ndikubali abakadde abaliyo nga Nuupu tennajja bengezezzaako okusoma wano. Mbakudiremu Nsereko Muhammad Mentoni Police. Sulaiman kyebakoze madaada. Owekitiibwa Honorable Senyonga ow'emikono Omuyanja Senyonga. Peter Sematimba yaliyo. Rachel Magora yaliyo. Katolo Bwamba yaliyo. Judith Babiri yaliyo. Eri tumwine liso moja yaliyo kigundi bonna baliyo nga ba artist bakola ki kati ebigambo byogere ng'omanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yampaleme emyaka cage ebiri n'avaayo ng'akiikidde bantu b'ekyaddondo. Teyagenda nti agenze ku tiketi yakukiikira abayimbi. For our information, nebe yali ajja ekyaddondo tewagendayo wadde ku campaign trail y'okwogera ekigambo nti wasuza otya ab'ekyaddondo mu mpere Kyagulanyi akawutu wakyogerako. So kati muganda ngenda kugera ekigambo kimu nti ebiseera bisinga bw'obanga oyogera omanyanga ekituufu kye kiri. MC Cuts omaze ogenda myaka 3 ng'oli music industry naye nga oli sekamwa master of ceremony. You are analyst or criticizer. Ebintu bibiri ezo field zolimu. Either you are analyst or criticizer. Toli creator, toli content creator. So teweteeka mu kifaananyi ng'ensejja sensekere ng'oli muyimbi. No, toli muyimbi. Oli mwogezi. Oli pikkerere, just pikkerere. Oli pikkerere, toli muyimbi kubanga omuyimbi ye content creator. You don't create content. You analyze or criticize bintu ebibiri. Kati bano gwobuuza content creator. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegedde bulungi nnyo. Kati ndowooza otegedde woogwa. Before nga tebanakuwa microphone okwogera kuba gwe mulimu gwo sooka otegeere ekintu kye ngenda okwogerako nkimanyi nkiri oba si kiri. MC Kati oli pikkerere toli muyimbi. Ompulidde bulungi mu Luganda oli pikkerere just kwogera bwogezi gwe mulimu gwo ekinyumye n'ekitanyumye gw'okyogerako naye nga tomanyi oli yatutte budde kikola. Kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kye yali atunze kikyo. Tomuwandikiranga luyimba, temugattangako bizinensi, temwagalako ku mukazi y'omu, temwina kibiina kye mwali mbaddemu kya bya buyimbi nti yalina ekintu kye yatunda notatunda nga music industry. Mwe mwalemwa ne mwewaayo gye muli. Ate nyongera okujjukiza nti mulina enjawulo y'amaanyi nnyo. Buli muntu ayina ekyayagala mu nsi ky'abaakola mu kadde k'akatuufu. Wafunanga ssente n'ogula engatto ya miliyoni 2 ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubangamu bulooka. Wayambalanga miliyoni mu ekitu ku miliyoni 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagulanga mu madinisa. Ompulya bulungi nnyo. Wanywanga zisampagani wezi muyita champagne za mitwalo 5 kakadde. Robert Ssentamu yagulanga mu pasipalamu na kwongera kugula ttaka lye magere gwe nga ssente ozinywa bunyi. Okitegeera? N'osula mu apartments ez'ebbeeyi na kati z'okyasulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asonda ssente zigula busaabala. Kati buli omu alina ebigendererwa ebibye nti ye yamanyi obunaku bwe naye n'akozesa ssente ze ng'obudde bukyali. In fact gwe MC Cuts